Bw'eti embeera bw'ebadde ku kitebe ky'eggombola y'e Kawempe, abatuuze b'omu kitundu kino nga bali wamu ne mmeeya waabwe Emmanuel Sserunjogi akaziwaako ow'eddembe nga bawakanya omusolo gwa Mayumba ogwagerekebwa. Bano bagamba nti omusolo guno gwagerekebwa mu bukyamu era abantu abasinga tebaba beebuuzaako nga baguteekawo ekintu ekigenda okubakaluubiriza obulamu. Waliwo wakanya ekyokuddamu okupima obupya nga abakiwakira mwaliko mikono tugamba okubalira kuddemu. Sserunjogi yasooka kukulubuutira Lord Mayor ebbaluwa nga yeemulugunya ku mbeera eno era Lord Mayor bw'alabye guli gutyo kwe kusitukiramu okujja okulaba ogubadde. Ono bw'atuuse wakati mu nkuyanja y'abantu abadde abanyiivu abategeezezza nga bwe yateekawo kkooti okuwuliriza abantu bonna abalina okwemulugunya ebizibu byabwe bisobole okugonjoolwa. Kati okumanya nti omusolo gwa bwenkanya kye baava wabawa obuyinza Lord Mayor okuteekawo kkooti ewulirizenga okwemulugunya kw'abantu abanyigiriziddwa. Kakati sisitimu yonna eya valuation ne tubagamba bagisitule bagikole ki bakireete wano. Kyokka ebya kkooti Meeya Sserunjogi abiwakanyizza era n'ategeeza nga bw'agenda okulondoola ensonga eno okutuusa ng'enkola y'okubalirira ebizimbe ezzeemu buto. Twagala mazima. Olukiiko tulugaddewo exercise emala kuddamu nga taligenda mu kkooti. Kinajjukirwa nti gavumenti z'ebitundu zaawebwa olukusa okugereka omusolo ku mayumba naddala agavaamu ensimbi era kino kikolebwa okwetoola eggwanga lyonna kyokka yokka essisi esolooza ebitundu 6 ku buli 100 era nga ziba za mwaka mulamba. Gerard Mutumba yabaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.